Namungi w'omuntu yeye Kasozi Kibuli okusabira omwoyo gwa Supreme Mufti Zubair Kayongo eyafudde olunaku lw'eggulo mu ddwaliro lya Aga Khan Dar es Salaam Tanzania gye yabadde agenze okufuna obujjanjabi. Muno mubaddemu omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni, Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati wamu n'ey'emmengo. Sawa zibadde zinatera okuwereetana ezakalasa mayanzi, omulambo gwa Supreme Mufti ne gutuusibwa Kasozi Kibuli era gutwaliddwa butereevu mu muzikiti wakati mu kiyongobero eky'ekitalo wamu n'okutendereza omutonzi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. President Museveni mubaka bwe eri abakungubazi ategeezezza nga Supreme Mufti wabadde omusajja atekkiriranya ate omulambulukufu bw'atyo n'asaba abasiraamu bonna okumutwala ng'ekyokulabirako. Because we have been having this issue of the division among our Muslim community. Olw'ensonga nti abadde nga ebbanga lyonna balina bye bakolako ebikwatagana n'enjawukana ezibadde mu basiraamu ba Uganda. And Sheikh Kayongo was very crucial. Sheikh Kayongo abadde muntu wa nsonga nnyo mu nsonga eno. Ate ye maaso moji mbaka we bwatise Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ategeezezza ng'Obuganda bwe buviiriddwako munnaddiini abadde ow'amazima ate ayagala obwakabaka bwe. Sheikh Zubair Kayongo abadde mwagazi nnyo wa Namulondo ensi ye era nga yettanira enteeseganya ez'emirembe. Kumpi lwonna bwe tubadde tutambula mu Buganda nga Mufti ono atuwerekerako era ng'atusabira essaala ennungi ezigumya wamu n'okutwagaliza obulamu obulungi mu nsi ey'essanyu. Ye jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge akuutidde abasiraamu obutava ku mulamwa ogwateekesaawo Supreme Mufti olw'okuba afudde bw'atyo n'abasaba bagende mu maaso n'ensonga nga bwe zibadde zitambula okuuma ebintu by'obusiraamu. Ekyatwawukanya badde bannaffe baagala nnyo okubuzaabuza ensonga mu kifo ky'okugamba nti omusajja alina eddibu ne baga nti alina muzigo kyali kuba nti waliwo okutalaga bulungamu mu kukuuma ebintu bya umma. Ono era ayogedde ku Supreme Mufti Zubair Kayongo nga bw'alwanya okuzzaawo ekitiibwa ky'abamasheeku mu ggwanga kubanga yagenda okusibwawo ng'amasheeka abasinga obungi tebakyesigika. Abasheeka bwakugamba ekintu oga nti wano ojja olindako kaaba bw'aba yabise nga tetukyabekakasa bulungi naye waaviiriddewo ng'ekifaananyi ekyo kikyuse nga ddala tulina obumu n'okukkiririza mu bukulembeze bw'abannaddiini abo. Bw'atyo alagidde olukiiko lw'amasheeka olw'oku ntikko okutuula bunnambiro olonde Supreme Mufti omuggya abasiraamu gwe banaagoberera. Omulundi guli twatekawo enkiiko zino atudde balulama nani nga twagala tubeere n'emisingi obusiraamu kwe butambulira. Kano ke kadde okulaga nti emisingi weegiri. Sheikh Zubair namuleeta ne mbamu abasheeka mbebaza okumukkiriza leero ngenda kusirika emisingi gikole. Era tewabajja ewange n'ambuuza ekigambo ani addawo okusimanyi abasheeka bakuleeta. Ebyo oluwedde abasiraamu ne basabira maiti ya Supreme Mufti n'oluvannyuma ne bagyetikka okutuukira ddala ku kkubo olw'abantu ababadde abangi ng'emmotoka zisobola kubayitamu nga bwe bagenda batendereza omutonzi. Bw'atyo n'atwalibwa e Lwamata mu disitulikiti y'e Kiboga gy'aziikiddwa. Omwoyo gwe Mukama agulamuze kisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abakali Serunyigo, WBS TV, Kibuli.